abantu abasoma ababadde mu parliament kakati njagala okutwala omukisa guno okubuulira abatuwuliriza nti abantu bano ku lutalo lwe tulimu olutalo lw'abamanyi okubeera nga be bali mu kulembeze n'abamanyifu ab'ekiboggwe okubanga be bali mu kulembeze chairman w'abantu abatalina bumanyi okubeera mu bukulembeze ssentebe wa ideology eyo eteeka abantu abatalina bumanyi mu bukulembeze ye President Museveni. You need to repeat that. Ssentebe akulembera endowooza ey'okuteeka abantu abatalina bumanyi na busobozi mu bukulembeze ye President wa Uganda aliko era agenda okuddako President Museveni. N'olwekyo bwe tuba tulwana ffe ba intellectual ku ludda luli tekuliko bano ba gundi bokka ne President Museveni yalukulira oludda ye yabitandika yagenda ne ba intellectual mu nsiko era teri atabamanyi n'abagenda nga tebannamaliriza olwadda baamaliriza okusoma naye n'akozesa obukodyo obulala obujjuza ennamba etali mu ba intellectual ngajja n'akwata agavubuka g'oku kyalo n'agatwala ajja n'akwata obwana obutanategeera kyakkola n'abusiba n'abutwala ne babutendeka bwe bayita ba child soldiers ebiseera ebyo twali tetulina Rome Statute eya 2020 203 yali tenabakolebwa egana abantu bere tulina n'emisango eyo mu ICC n'olwekyo agenda okuvaayo bw'ati ng'ayina ba intellectual bano bakoligi naye ng'ayina majority eyabatalina buyigirize mu magye era bwe yadda n'asooka atambulamu katono n'akola ssemateeka kati mu ssemateeka yalwana nnyo okubeera nga ebifo ebirala byonna tekuliko na buyigirize baawaguza nnyo ba intellectual n'okuteekawo siniya ey'omukaaga nayo yali agiganye so n'olwekyo ssentebe era ne bwe yali akola gavumenti eno eriko kati egenda okuvaako era yabayita bavubi gye baayagala nga addira omuntu eyasoma okubala ebitabo n'amuwa obwa minisita bwa health amakinga sure nti gwe wakutadde tobimanyi kubanga kati awo ne kimuyamba okuddira bali abantu babenjawulo bonna abawo obwa advisor on health affairs advisor on kubanga mu nsi ezimanyi ekyokukola minisita wa health ye yandibadde presidential advisor ku byobulamu ng'abimanyi so President wa Uganda yakulira ideology eyo which has desecrated leadership ekijolonze obukulembeze mu Uganda okufuuka obwa buli muntu bolaba government yali ya Dr. Bote bolaba ebyawandikibwa olaba bakugamba nga Minister for Broadcasting David Anyote Minister for Internal Affairs Wilson Okwenje babisoma wabanga wessomo lye bayita civics osoma kuba kulembeze n'obukulembeze nga masomo gyegali mu curriculum kati toyinza kusoma ku minister yenna kubona abatonna bakukola bigezo nga bamukyusiza ngeyo ansanfu n'olwekyo president wa Uganda kati naye yennyini avunaanibwa mu kwonoona obukulembeze nga abuteeka mu mikono gy'abatalina bumanyi mu bukulembeze abatayigiziddwako era bagenda okwonoona ebyenjigiriza kubanga toyinza kutwala mwana mu ssomero nga buli ddakiika muyita ku minisita atalina kye yasoma nga yalina obugombe mu mulimu gyamu toyinza kunnyonnyola mwana kigendererwa kyakusoma so tetuligenda kuzanyira mu nsonga eno mwami Kkungu naye tukimanyi bulungi nti majority be bataasoma ekyo tukimanyi era obulabo obukirimu tubumanyi nti mujja kugenda mu kalulu bagambe oba kitegeera so n'olwekyo eno enkola yeetaaga kukwata mpola nze abantu bulijjo mbabuulire era njagala kubaddamu fe abasajja ensiri bwe kugwa ku mukono okubanga bw'oyagala naye bwegwa ku nsigo tomala gakubanga totunudde eyo n'olwekyo kino tugenda kyejjako
n'obwegendereza tetugenda kupapa ensiri bwejja wano neruma nekuma omukono okubira ddala okubanga totunula nayo naye bwebaako werumye egudde ku nsigo bweti eyo topapa n'olwekyo eno ensonga tugenda gikwata n'obwegendereza ale gonsesa naye nze nkubuulira bwetityo bwe tugenda okukwata ensonga tumanye obulabe bweriko naye kati ate era n'obulabe abalala batandise obufuna kati baganda baffe nga basegona babufunye tetugatta na bibiina naye tugatta kati endowooza era tugenda kulwana kubanga for example basegona yasikidwa bali mu kumumamulayo yekwata gabanaye nina kubeera eno agati avaayo oyo ayinza n'okusinga Walukaga yasaanawo banne basoba n'omuwa obululu Walukaga tomanya naye bajja bumuwa kyokka nga obumanyirivu bw'ayina si bwebweri gy'alaze era jagenda okulaba nga ku lukalala lw'abagenda okubaako kye boogera ku mukolo yayinawo wano olugugwe agenda kubayimbira mu kakati abantu ababbye ssente mu wiiki yonna ku lw'omukaaga ne bakola omukolo gwe n'obayimbiramu olw'okuba oli memba olabira ddala nti tugenda kuba tujolonza obukulembeze tuleme na kuddamu ku bwego abaana abato tebajja kuddamu kwegomba kubeera bakulembeze nga kivudde ku mmwe bennyini nga kivudde ku ffe ffennyini kubanga ekyo nange kineraliikiza olutalo lwendaba olugenda maaso ku social media kati lwakimwe simanyi I don't know what should be done under the circumstances kubanga nakaseera kakusalawo kankizo nnyo honorable ekisooka tugenda kusaba Katonda kubanga abasinga obungi twagala ate tubamatize nti bo bennyini ababafaanana si be basobola kakati ogwo mulimu si mwangu kakati naye Mukama Katonda ndoza atusaasire tugutuukirize gugguke tulaga abantu omulimu gw'omuntu gw'aba alina okukola mu palamenti ubajja okutegerera nti ono yagusobola guno soono ekyokusatu twejjemu obannakigwanyizi nze nabagamba abo bonna baali badduka mu DP nze nga mbalaba bano basegona ne baga mudduka ki mulagawa gye mugenda mumanye ekiriyo toyinza kuyiwa amazzigo gonna mbuloko bakugambye enkuba egenda kutonnya nedda naye bo kye baakola ne badduka so kakati nze njagala okutegeeza mwami Kungu tulina okwetondera emitima gyaffe ne tuddayo ku mulamwa oguddiza obukulembeze abalina obusobozi obumanyi nga bayigirizibwa okukulembera kuba kakati bali abalonda tewakyabeerawo na civic education kati kye bakola tebakimanyi samujja enigo byakozeseza that if a group of people has disappointed you the elites you don't hand the country to wheelbarrow pushers wasn't that too rude kati ali kati yakisusiza naye abantu kati yagambye nti oba bali bakumenya omutima kati ate gwanga toli kwasa basindika ki bigali nedda abasindike bigali nabo tuyine ekika ky'eggwanga we tugenda obateeka naye njagala okutegeeza mwamise mu gy'obusungu bw'ayina ffenna bwe tuyina batandise okututinyisa ku minzaani ez'enjawulo ezitategeerekeka fedda nga tusoma nga batugamba nti bakubuuza kiro y'ebyoya n'ey'amayinja ki ekisinga okuzitobwa ekyamazima kiro eba kiro naye kati obungi bw'ebyoya obuweza kiro y'amayinja tosobola nabuteeka ku minzaani ne bugyako akuweza kiro naye kakati bano bali mu kupima balaga nti ekikopo ky'ejjinja era kyengana n'ekikopo ky'ebyoya gwe ne bakugamba nti ago mazima so kiba kintu kikyamu era tetugenda kukikkiriza nsabira ddala Mukama atutaase atuyambe okay good bagusamba n'endobo mweziri olese ba P7 tebannaguyiga bulungi tobakiza na kwambala nga basambira bombi gere kakati bagenda kubeera awo emyaka 5 nga bataddewo obuteesi bakolanga kapeti ababbi kwe batambulira okugenda okubba n'olwekyo tuteekeddwa okugaana nti nedda eyo si ekyenji gye tuwetaaga kakati bano balimba abantu nti n'obwa president bwennyini bagenda butwala naye ate bwe bayimirira wali bagamba wanze nze nsobola omusajja nze ngenda okuzoganya omuki omusajja ku bw'MP kakati musajja akigogenda ate okuzoganya ate president wo so waliwo ebitagatta kakati ffe twagala bigatte Mukama atuyambe essaawa eno tuyinza n'okulabikanga oba abagere ebiki kubanga kakati abantu bawano
bayina kye bayita bandwagon effect bagenda na muyaga ekiriwo kye bagenda nakyo beerabira omanyi kankubulire omuyaga ogwo mugulaba nabadde juzi nga njogera n'abavubuka ne baga nti omuyaga ogusitula sikaati y'omuwala bwe gusitula n'ebisaaniiko gwe gumu so omuyaga gusobola okukola ebirungi n'ebiki n'ebibi tetugenda kugusinziirako okusalawo ekirungi n'ekibi tugenda kusinziira ku kirungi ne ku kibi okusalawo okay so n'olwekyo abantu baffe bonna balina okutegeera londa agenda okununula nga tewaliwo kirala kyolowooza tosuula musajjawo na mukyala wa ategeera olwabiri be bakugamba nedda okukubanga kuyiwa mazzi gokka goyinawo olwokuba bakugambye nti enkuba egenda kutonnya kati bwetatonnya amazzi ngo gayiye gaweddeo abantu mwenna mu constituency ezitegereka abayina abakulembeze abategereka temuyiwa mazzi olwokuba bakugambye enkuba egenda kutonnya mweteketeeke mutegeka abakulembeze abagenda okujja mu gavumenti egenda okubangeze kujjawo bizibu bya Uganda naye okuwangaala kuno bannange saagala ze bayita bakadingo sijja omanyi kadingo ekyo ekigambo bandabikira nga abaana abo bamanyi oluzungu ekiva mu kigambo dingo berry omuntu omutoletoole omusiru nze bwe ndowooza nti gye kiva kuba dingo berry kigambo kitegeeza omuntu ewazok paloka an idiot yekadingo kakati tosobola kuddira muntu gwewakkiririzamu nti yakukulembere okumala emyaka n'omuyita ebigambo mwaka gwokutaano n'afuuka kadingo ate awo tobeera mwesimbu naye okujjako omanyi kankubulire mwami kungu olaba ekinyira bagamba kyekwata nekyesulika ku muti mbu naye ekyo kirowooza gwa gyatambula mbu gwatambula weesulise so saagala bagire naye twababuulira opportunism kati ebintu ebimu biri cause otuna ebigambo bibiri cause and effect kino ekintu sisuubira nti Bobi Wine kyagenderedde okukola kigenda kuvaamu buvi mu byakoze it is going to be the effect of kyakoze naye talina master plan efuula Buganda nga awangudde ebifo ebisinga obungi titalina bakulembeze batuufu kigenda kuba ekiva mu bikolwa bye nga tategedde so kyovola abantu tukola omukolo ogw'okubuulira abalonzi baleme kikkiriza kubaawo kati ye kyagezaako kukola nze mu ndaba yange manyifu abakatuli kitulina akaseera ketuyimba nga tutwala ebirabo mu kereziya ebirabo tugenda tuzina ebirabo tuleeta fabaana balondemu kati ye alonzeemu ababaka abanaakolanga omulimu ogwo buli mwezi ku musaala gwabwe gw'okuyimba nga baleeta balina okuleeta ebirabo kakati bano abatalabika kuleeta birabo ebyo era akakungunta kasinga kali awo ku mulamwa abasinga yabakubira mu ttooki mu ntandikwa mwennyini muleete ku sente z'emmotoka ne bataleeta muleete ku kino ne bataleeta tebasobola kuyimba ye yalonze kati kwaya ye egenda okuyimba ennyimba ze ekigenda okuva mu ekyo kyekyokuba nti ababaka tufunye bakiboggwe ate okusinga mu Buganda wano so n'olwekyo ekyo tobeera kadingo tobeera kiki saagala ate kutyoboola bakulembeze kutuuka ku ekyo olw'okuba ggwe but does he have a point about how other regions elect their leaders? It is a very very convincing point nti effect y'ebikolwa ebya NUP n'abakulembeze baayo eri nti tugenda kuwonoona n'okujolonga ekitundu kya Buganda mu bukulembeze bwa Uganda. Really? Yes. Tugenda kukikolera ddala era kyekigenda okuvaamu Buganda ebeere nga yemu kubisekererwa nga abakulembeze bayitawo. Somebody responsible wabin. Jambo za bana Uganda zigenda kuba tezikyava mu bbanga nga abakulembeze mu Uganda bayitawo. Singa tunaagenda mu maaso nga tulonda abantu abafaanana bwe batyo. Bayitawo bagende ewala nga tukola bwe kubanga bo bennyini tebalina nandowooza etegeera nti abakulembera mu kibiina kyabwe si ye president wa Uganda era bamaze emyaka ena nga bagamba ye president era nga waliwo n'obubonero obulaga nti naye bw'alowooza
kubanga naye abadde alina n'akatebe ng'aka President Museveni era waliwo ekiseera kye yatuuka n'afunayo n'ekijejeje n'akirambula era President bw'alambula so n'olwekyo embeera efaanana bwetyo ffe egenda kutuzza mu bya comedy ffe tubeere nga tuli mu byakuzannya nga mu buto bwe twazannyanga ebyabagole n'okukola emmotoka y'ekigogo bo bali nga bali mu byaddala abakulembera very sad how unfortunate Adamu ogambye ndi ab'ekibogwe n'abayivu baani abasinga obungi mu parliament n'olwekyo ebiyita ng'olaba ababiyisa bagezi kakati ababiyisa si be basinga obungi be biyitako be basinga obungi nga tebategedde abantu abo si be babiyisa nakugambye champiyoni w'ab'ekibogwe akulembera okuleeta ab'ekibogwe mu bukulembeze ye President Museveni era ye ayagala era yagamba kasita weebaka it is okay naye bw'ozuukuka ne bakubuuza nti londa ki n'olonda movement mu parliament kyebeereese yaawo obeera mukwano gwe so kakati abantu abagwa mu kasengejje ako baba bangi naye kati abaayo n'abagezi abakola ebintu bye be bayita bakabals kabal bo babeera awo nga buli kimu baatuma kati genda obagambe era alina ebifo mwatera batuuza abatuuza n'abateekaawo ono n'abeera kwipu ono n'abeera ki kakati abo bo bazuukusa bano waaye ekyokulonda ekintu kizze ng'agamba the eyes have it kakati twagala ffe abastruggle kye tuyita change si kujjako pulezidenti kyokka oba gavumenti naye change etandikira ne ku kyalo gy'oli mwami Adamu ow'ebwayise singa abakulembeze boolonda okuviira ddala ku bwa kansala okutuukira ddala ku palamenti singa si bakibogwe singa tuyina piping master plan ebwayise ng'enkuba bw'etonnya temufuna nnyanja kubanga ekyo kyetaaga omuntu akipulaninga nga tagenderedde kuddamu mulonda kisanja kijja naye ng'agenderedde nti ssente zonna we zifunibwa mu myaka egijja ne bwe giba 6 ekyo bakikola bwayise n'addamu n'akala kakati olw'okuba abo abantu temubalonda mulonda eyakoze lonki kakati olwo musigala muyina lonki n'ennyimba nga muziyimba ezimu ne muzikwata naye ng'ekyamazima enkuba etonnya gwe n'olinnya akatebe waggulu n'essimu yeremegwa mu mazzi nga ye gavumenti gy'oba ofunye so n'olwekyo kibogwe nedda mu bukulembeze bakole ebirala ebyetaaga obwa kibogwe good noza tumalize n'olwekyo abantu baffe bannaye mwe bali kuwuliriza tugenda kusomesa ebbanga lyonna nabagambye eno debate gye tulimu si nyangu kubanga betulwanyisa be basinga obungi kati naye olw'ebigendererwa eby'omulembe ogunajja katwagaze abaana baffe okusigalayo ku masomero babeere nga balina ebyokwegomba fe abayingira bino bye tulimu tulina betwegomba twagala naffe wabeewo abatwegomba babiyingire nga tuvuddewo n'olwekyo tetugenda kuwagira kibogwe mu bukulembeze bwa Uganda eri kuwagira kibogwe mu bukulembeze ne manifesto bazanjudde baagala bakwate government bafune obusobozi obussa bino mu nkola kakati obusobozi toyinza bufunira mu gavumenti obusobozi ove n'ongolaga nti ekisooka bw'ogenderedde okuba nabwo ekyokubiri ng'oyinako bw'oyina manifesto omuntu yenna asobola okuwandiika naye nakugamba ezo manifesto ne poliisi bye batadde mu biwandiiko ebimu biva ku AI ebirala bya Google ebyo thin veneer ako kabubi akabikka ku kimeeza ekibi naye nga kaseerera bulungi kafa mayika naye nga si ensonga yennyini ng'oli tagimanyi gwe mutuuze omugambe nti tuuzaayo omubaka omu gwe tutawaana funa manifesto y'ekibiina kyonna kebe ya NRM otuuzeeyo omubaka omu mugambe nti kakati mbuulira pulezidenti agenda kuleeta emirimu emeka mu Uganda poliisi ekimu osuubira okufuna emirimu egyo abazungu bajja kujja basiga nsimbi toyina listi ya kampuni zisabye tizagala kujja kuteeka wano ssente tezinakubulira capital input gwe baleeta
tebannakubulira omusolo gujja kuba gutya n'emirimu gigenda kubemeka era tebannakubulira ne criteria for employment eriwo olaba mu byalo n'abaagala okufuna emirimu ku district n'akasanga abaana abatakka wansi wa 2 nga bonna application ze baakola tebaafuna kubanga akasajja kawali ku district kaagala enguzi ya mitwalo 2 nga tebagayina so n'olwekyo abo olaba nabo bannansi tebawa bannansi mirimu kakati ate bano abavudde Bulaaya kwe kusanga kampuni ya Muchina general manager naye Muchina muganda we Kashia Kizibwewe naye Muchina muna Uganda kyasigadde okukola kwetika ndiboota z'ebyo bakoze ziteka kulole nazibala naye Muchina kakati ebyo ebintu biva mu police analysis biva mu parliament eno government eba yakoze dogwayo mwogo okutunulira ate gubera mu parliament josindisa omuntu nga yo mulimo omukulu buli parliament lwe nakola omukolo yabayimbiramu kuba kakati era abasinga ababaka ababaddeyo babadde basale nnyo kubanga ku lunaku lwa budget parliament yaganya ku lunaku lw'okugulawo parliament era wabawakabaga parliament naye bo bano nga bakuta omuzindalo gw'okuyimba kwolwo abeera bonabona bazina amazina n'engatto ne zikutuka kubanga mwasindika abantu nga minzaani gye mubawadde babadde balina siniya ey'omukaaga obeera tonnaba kusomerera kintu nekimu mbuulirayo omwana omu ffe twasomera mu byalo naye nga ava Namagunga ava Buddo ava ludaweeyo nabisunza simak nga bakugamba nti ono amaze siniya ey'omukaaga era profession ye yeno abatajinina kakati ate oyo omusindikawo to clear ensonga yammwe abayivu okay nabo abamanyifu watugambako wano the debate is quite big. It has generated a lot of traction. Yes. Nalabye Honorable Semujunganda yaze ku TV onakolwaje with a heap of books nagamba each is 400 pages bobogenda okukola appropriation oyina okusoma ebintu bino byonna obitegeere naga musindike abayivu mu parliament naga nti ebyokuziika ku mikolo newalla birekere bya councillor omubaka wa parliament wamutuma kukola bino and other people are saying no, if people want someone and they voted for him, I mean why not go why would you be concerned? So populism versus elitism, which way to go? Kakati chetusoko kumanya ekyamazima. This is a policy debate. It is ideological. Eno debate yaddala ensi nyingi zagenda zigikolako era nga ntandika njagala kubabuulira yo Bungereza mu kugikolako n'obukulembeze yabussa mu parliament nga babaka be balonda n'abafuga. Prime Minister wa Bungereza babaka be bamulonda n'olwekyo ekibiina kiteeka essira ku babaka baakyo. Lwaki bino ebintu by'obukulembeze bya bumanyi gwokimanyi mwami kungu nti kati olwaleero omuntu atwala ambulance mu constituency aba akoze nnyo nga ze kwesimbawo. Lwaki government went on a sabbatical leave kyekisooka government yawumula teri present mu bitundu kati ate omubaka atalina bumanyi mu kifo ky'okusaba eddwaliro yagamba n'abatambuza nabuuzizza batuuze oba waliwo ayinza okugendera mu ambulance ng'anywa kasoda. Eyo entambula eyo okugirinnya kuba kugenda kudda nabutakola ki nabutadda eyo si entambula gy'oyagaliza abantu nga wakajja okubalabako. Entambula gy'obaagaliza ebandala bw'ojja n'obawa baasi nga nze gye ngenda obbawa neewandiisa ebuweekula kitegeeza ku mipiira bajja kgenda ku mikolo bajjanga kgenda ku misomo baasi ebatwala weeri ku buli kintu kukuŋŋaanya balimi n'obatwala mu musomo oba guli Kampala ne basoma ennima empya ogenda obbaleetera ensigo nga buli omu yasomye entambula weeri naye ntandikire ku ambulance so n'olwekyo obwo akola bumanyifu
naye si bumanyi. Mu America basooka bo ne balemera ku universal adult suffrage nti abangi we basonze yoyo abatufuga nga bwe kiri wano paka bwe bakizuula ne baka wabeewo ko ne ba electors kakati nga abantu we bakuba akalulunga kangi nnyo essaza lya Buganda katugeze mu masaza nga aga America eryo lyo liyina ba elector 8 n'olwekyo aliwangudde aba n'obululu 8 be elector 8 be bayingira wali omukubira akalulu kakati ng'ogenda n'owangula Buganda ey'ekinaana omusajja n'akutwalako kalamoja ey'ekikumi naye ng'ate abalonzi batono so mu popular vote wano mu Buganda nga miliyoni ziri ezi electors nga bayiko 8 bagenda okubalawe bati ng'oli asaze 270 ng'akututeko obwa president kyovola bani Hillary Clinton yawangula gowa n'awangula popular vote naye ng'atutte ekintu yali Trump era yali ani Bush. So n'olwekyo ebintu ebyavaamu okukyusa ennonda ne bagamba biddeyo ku bategeevu ebyo kyomumanyifu ajja n'abeeraawo yakwata omwana bw'amala omukwata poliisi n'emutwala n'emusuuza engatto akaana kakawaka kabeera kamugoberera n'ekasamba ne kafa ono n'afunira ddala sympathy support nagati ono kati gwe tuleese n'ejjukira yakutte eki akaana bagenda okumujja mu kooti ku beiru abantu nga bajjudde olujja lwa kooti bamuwanise mu bbanga bakugamba ono gwe tuleeta naye yakwata omwana ekyo tebakyakitunuulira bali ku sympathy so eyo sympathy yekuleetera omuntu atalina busobozi nagenda atula mu ggwanga n'alitabula Mozambique wano Michael Valumanana yakuba endongo ipaka mu government yali abitabudde Madagascar yali abitabudde tabakufa DJ yali mukubi wa ndongo so n'olwekyo bino ebintu byetaagamu obumanyi amazima ga Katonda mu ggulu ebintu by'obukulembeze bya bumanyi gy'ogenda okwewola ssente oteekayo bumanyi kubanga government ya Uganda erina okwewola okubeerawo okusiga n'okulima bumanyi government bwezi okukenja negamba rationalization yunura ne bagikwata ne bagiza mu government ne bakwata coffee ne bagiza mu government kakati abantu bakugamba nti tetukyafuna kati ki tetukyafunira ddala nsigo zimala nuli kakati quality y'emmwanyi yafa kakati bali abasajja abaguzi b'emmwanyi kati batandise okweraliikirira kubanga wali mu UCDA wabangayo omusingo nga bamanya nti ono bwabanga yewandisiza ku listi y'abasuubuzi abatunda emmwanyi ebweru omuyitala ajja muwanga emitwalo 2 ejja $, yatikke butisi nga kwejo kwagula emmwanyi obwesige bwebuli kubanga mu Yunula waliyo obwesige ne sitampu yaabwe kati sitampu gyofuna ewa minisita teri muntu so n'olwekyo tufunye ebizibu mu katale naye bumanyi n'obumanyifu president wa Uganda bakaddamu mubuulira kati nti ekintu kino walaba bubitandika okuddamu kyetegereza kitongole kiri kyandisigaddeyo gavumenti nesigala ng'ekola ku mirimu egitali tokola ku mirimu giri qualitative gwekola ku quantitative kola ku policy naye obusuubuzi buno obuli qualitative wano tibagambye ekintu size 18 njagala ompeere kuno tikiti njagala capping ebe bintu toyinayo minister ajja kujanga abitegeera so n'olwekyo mwami kungu ekigambo ekikwatagana ku bumanyi n'obumanyifu mu bukulembeze tugenda kiremerako mu kalulu tujja na kukiremerako nga kawedde ate tugenda kukiremerako teri gavumenti egenda kuddako nga yasiya abamanyi okusobola okuva mu bizibu bino kati ye yatandise n'okwetuulira n'atuma abantu bamunoonyeza obululu abantu be Buganda for Museveni bagende batambula olova jonalabye ne ebuyende honorable Anita Mongo nga byolukungana gaggadde nti mujumbiro mukole ensimbi enare mujongere ekisanja kubanga takyalabawo bamuvuganya ffe twevuganya twakola front line naye ng'eri mu kika kya saako kakati mu kifo omulabe ye yeewuunya agamba ate bagenda kikola batya kubanga front line gye twanditaddewo tumwolekeze emmundu tukoze ya saako emmundu zikuba ffe nnyini
buli agwa bagamba ikutani ntiri kutesegona nili kutani ntiri kute na yaziza akubye gwakubye tyatono tya bakubye bweba tikati buli lukuba wabaya abagwa nabo ne bazza baba tebafudde so nolwekyo embera je tulimu nze nsasira busasizi balonzi kuberi yo omuntu wa bulijjo nga ye buli vanyala myaka 5 alinda government yeveeko era nga muli amanyi tukikolako era awumulaga mba tukikolako tumuleka ine myaka 3 tugenda okudda ne tumunyonyola nti kyatulemye nga awezezaana kakati ffe tubadde bavubuka ba UID kakati ateffe abana ba UID batugamba muludde muveeyo naffe mutuwe tukoleki tufuge kakati kitegeeza naffe twalindanga bulinzi naffe nno 5 nejengerako 5 kakati bakugaa tuviire kakati tigenda kyekiri mu nsi olozono gawezezaana agatandise tetulaba agatandise we mulimu we tuli tutandise okuzanya ebyobufuzi nga naffe betwasanga nga bo baaliwo ngajja ba Dr. Semogerere kakati bagenze abasigaddewo tebakyalaba kiro tebakyasobola kugoba mbata ne bagikwata ne kuffe kijja n'aba tuli wansi kijje bwe tunasigala nga tukola ebyo nga bye tukola kati okay yes campaigns zigenda maaso tukola nziraba anti potuganti Mwami Museveni talaba bamuvuganya ye talaba namungi w'omuntu gwe tulaba kulwaliza bamuvuganya nanti namungi ky'omugamba kyekikulu akati namungi w'omuntu yabadde bujiri bamugambe nti balwanyisaani namungi w'omuntu eyabadde bujiri eyabadde yesimbye ku President Museveni yamugambe kulwanyisaani basalirwa kakati ataawo Museveni bimukwatako era President Museveni bwazuukuka kuba naawe yazisimbyewo omuntu ekiri mu ggwanga lino ate bwana watu n'obalaba kubanga kakati gwe bo developing social media warlords nolowooza nti abo bagenda ate kukutambuza era ekyo nakyo kiba kyabulabe oli naafuutuka eri n'agamba omuntu nti musiru kubanga kati kino kye twogedde basobola okugamba nti oli musiru byeyogera bya busiru naye nze edda kyalinga kintawaanya paka bwe nakizuula nti si kyangu omuntu kutegeera nti oli mugezi kuba kyetaagisa magezi okutegeera nti omuntu mugezi kidamdala si kyangu kyakutegeera nti mbidde oli mugezi kubanza okukitegeera ekyo nina kusooka kuba mugezi oyina kusooka kubanga okutegeera nti omuntu mugezi weetaaga n'obanga oli mugezi okutegeera nti munno mugezi kati ekyo bw'oba tokimanyi bw'oba nga gotogayina tosobola kutegeera nti omuntu mugezi naye abantu nga bakambwe mu kubanga nagenze ku mukutu gwange Honorable Mbidde ogwa X olunaku olwajjo ne ngamba ebigambo bino without stability there is no future to plan for embagamba I will support the presidential candidate capable of keeping peace of keeping Uganda peaceful and secure that is the presidential candidate I will support kibatanvuye mu nsinga tekiriyo anti omanyi bote baina kibatamanyi kakati President Museveni alinga bolaba Seculico n'omusajja wa Seculico akuuma wabweru wa supermarket omusajja ayimirira awo ne mundu ye kakati yo musajja oyo bwayimirira yetafuddeyo oba nnyini supermarket akyalina sente zisuubula naye ye kyakuuma teri mubba omusajja tebamubba kakati president w'eggwanga ye kyakoze kukuuma tebakubba sente zo so okwata akawumbi k'essente n'otambula nako okuggyako nga babbi banno be babitegedde ne bakubba naye wano e Uganda okwata essente mu ngalo n'otambula nazo n'ozituusa gy'olaga kati ekyo president akikoze kakati kibadde kyetaagisa wabeerewo system evaamu presidential candidate asuubiza okuteeka ebintu mu masa nga kakati ye program gyaliko kati mubona abeesimbyewo asinza manifesto ennungi emafaabi nandala mafaabi really eyogerewa n'ava ssente nekyagenda ozikolamu ne candidate Mwami Museveni mafaabi yasinga President Museveni ye eyiye
management and governance manifesto yayongera maaso nga bwabadde abikola kakati yoyo tosobola kubaako kyokola ki ye toyinza kugamba nti eyiye ogipimira ku manifesto z'abalala eyiye yo kwongera maaso nga bwabadde abikola kubanga ye bwazuukuka enkya n'akugamba nti agenda kulwanyisa obuli bw'enguzi aba ateekeddwa okukubuulira ng'akoze eki kubanga institution zonna ezirwanyisa obuli bw'enguzi weeziri n'amateeka weegali ekitaliiwo ye gavumenti esobola okukola ki okubulwanyisa kakati ekyokubiri tetulina palamenti esobola nayo kulwanyisa ki kulawuna okulondoola kakati palamenti eyina okulondoola abantu baffe abali ku mukutu n'ogwa TikTok mutusaasire abalonzi bakuba essimu ate n'ebivaako kati ojja kunjiyiza mwami ku ngeri gye mbikolamu ng'essimu teyitamu bwe tugenda mu break nja kikolera tujja funa engeri gye tukikolamu so kakati njagala okutegeeza bw'osindika omubaka wa palamenti atayina bumanyi na busobozi obeera olekedde essiga ery'ekizekitiivu okwekolera ebyalyo nga wano tewali abisengejja nga bwe liba lirina etteeka lye lyagala liribaga mu bbago ne bajja ate ne oba minisita wa justice ne balireeta oba minisita we layini minisita yenna n'alireeta nga gwe bewasindise tebamanyi diyitamu kujjamu we batuteze era emyaka gino 5 gyonna tewaliwo tteeka libagobye mu palamenti okujjako nga be binyini gondanga executive ebadde galeeta bwe gayise kiva ku babaka ba Kiboggwe oba ekibogwe ekyo kitegeeza ki kubanga ekyamazima si basiru ababaka naye mu eyo area eyo tebagimanyi kakati nze wontwala kati mu theater gye balongoseza abantu mweyo embeera ndi musiru ekisooka sagala nakwata ku buso sagala musayigu nkoneko sagala biddugala kakati bw'oŋŋamba nti kati ono gwe tulonze yabanga alongoosa kakati kitegeeza ontutte ewantu naye baba babuuka akaguwa kali baka senior 6 katono akaguwa babikunga akaguwa tekakwata mubbi katono nnyo singa ababbi badduka misinde misana nga beetaaga ggoba awo twandigenze ntujjayo abaddusi be bandigenze mu palamenti naye bano ababbi babbisa magezi babbira mu mateeka era teriyo gwoyinza kukwata ng'etteeka teyaligoberedde vocha baba bazisayininze buli kimu baba bakikoze kakati oversight olw'okuba ababaka ab'Ekiboggwe tebamanyi gikola tutegeerako butegeezi nga bitandika tebigwa njagala ombulireyo keseji tieno yaggwa palamenti ekoza lipoota era omusajja bamutwala obitegeera bitandika nga bayisa ab'amawulire naye gye biraga eno bambi makkati ya lipoota efulume baba tebakyabimanyi era bigenda okujja mu palamenti nga tebakyabiina mu interest abamu tebazze ate nga kati bali ku kirala so n'olwekyo gavumenti ey'omusajja omukuumi akuuma nga tamanyi oba mu masa mukyalimu ebintu yeesigala kweri naye nga sisitimu ezireeta ebintu mu supermarket nazo zikoze eki nazo zengedde kufa so kakati ne tuddira nga tugamba bugambi nti omusajja tulina okukwata gavumenti kati ne twerabira nti gavumenti okugikwata bagikwata dda yakwatibwa dde bali mu 5 yakwatibwa naye ekikulu bw'ogikwata oyagala kukola ki kakati ekyo mu Uganda tetukimanyi bw'ogikwata oyagala kukola ki ekituufu kyaki ky'ogikozesa kuba bagikwata dda by the way batandika okukwata gavumenti eno mu 61 nga bagijja ku bazungu